Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Nyongera okubuzaako eno gy'osinzira okuya mpozi ngate otumudde Lubogola Simba 97 kasisa 3 FM mwefu Radio Simba empologoma enungi yedde njagala okubuza pozi ku musawo namusokedde Byemengo ne muza ku Sheila ku women Mulago ne muza ku Muzeyi George awo mpozi ku Georgina Gardens ndabira bonna abali ku chip General Hardware bali abatulubudde bawuliza bulungi nnyo bakumanamu yabo gamba otanda biraje ya Agnes Salongo Siraje agamba nti yaddako okuwasa embaga Salongo omukolo gw'alema yaddako njagala okubuzaako yabuuzako ku mwami Chris L ne Stella Kayaga batumbudde empologoma enungi y'eddembe pozi ino olunaku olwaleero Sula nafiiriddwa enga kitawe nafiiriddwa tatango omuto oluvaa leno tugenda kuba ate nga twolekera ekayunga wali eri kitimbwa tugenda okuba ate atuziika saidi zaawo mpolampola njagala okuba ate nga nebaza omwami wa Ikibenda ne Mpaka Records obubaka bwabwe bwatuuse obw'okubagiza bambi neyanzege ne Moshidizo okuva New York mwebanyo baidala ne bajjo kijja process bambi mwebanyo mwebalire ddala Sean Lemon Starboy ekireka kyakabi nnyo aya Kirya Emmanuel nkubuzaako agamba naye kwali atumbudde Jefferson abo mu Angola naye nkubuzaako Kirya Emmanuel waka buli badde babuweereza gwe agambye atwala buuji luzira mbuza wawendi batwalira bula luzira buuji ayagenze yasize kireka essaawa eno yennyini mpozi oluvannyuma lw'okubeera nga tufuna ate mpozi ebizibu bya Brian White twagadde tumanye ddala obutuuze bwe n'obuvo bwe n'obuddo buliwa bwetu twasobodde okufuna mpozi private investigator waffe asobole okugenda Italy abeere mpozi anoonyereze ddala kituufu Brian White Italy ayinayo obutuuze oba ayinayo akakwate bwetutyo private investigator waffe ate tusobodde okubeera nga tumufuna waneeno ng'era ye mukulu Wisdom Kaye atuusi buuza kubatuuliriza abatuuliza ku Lubogola mbalamusizza yenze Kaye Wisdom naye bannange nabadde neesunga nga mmanyi nti CID netuyamba neto omusajja ne musanga wano omanyi nkoya abantu abalimba Uganda omusajja yagana na baako bakutte n'agamba nze Italy simanyi Italy ndi mutuuze embeera wano okunoonyereza kugamba kutya ensibiri zotosola kunimba tetutambudde ye Italy ne France omusajja oyo wali olabeko Brian White ku mapeti ge ngajjayo akatabu nti kakana ka Italy wali omulabyeko nga yeeraze nze okwambuka Florence Kirya Torini da Milani da watolina wosobola kunimba ne kakirika Bannayuganda we kasobola okubeera Brian White abadde alimba Bannayuganda nze kati kankubuulire President Museveni yagenda n'afuna ne bamufunira abakoowu nga ba Brian White ne bamulimbalimba abasajja abo abamu abeera mu State House tiwaddira Brian White n'omuleeta wano n'omuwa ssente z'abavubuka Uganda oba ogiwambi oba ogiwangudde mu bavubuka ne President Museveni twamugamba dda nze nasanga President Museveni lwakitula ne mugamba ssebo tukooyo tuleetera abantu abakoowa abatulowooza baba bagenda kubba nendowooza nti Brian White nga wagaggawadde n'abalala bamufaanana sino tunaafunako obuweerero naye ekizibu ekiriwo kiri eki kimu kyokka buli ddakiika omanyi olaba abantu twagala ssente naye mu nnyumba ey'omukulembeze wali abantu abaagala ssente bwe bagamba okugamba okuleeta kakalaamu oyo bala kakalaamu ajja basumbuwa baleeta Brian White bwe bakuba tebagala mugezi bwe bakuba mu 7 biliyoni 4 Brian muweeko miliyoni 2 muweeko miliyoni 12 miliyoni 2 agende mu bbaala yeyagala yewole mmotoka ku mmotoka zonna n'endala yaziddusiza Brian White yasigaza mmotoka waka mmotoka za Brian White kyogamba singule siruwa olaba Mike Mukula ajja n'akubanja Mike Mukula namusigana mu 2007 yali ampozeeko n'ensasula Mike Mukula njogeredde wano ku radio naye olaba obba Mike Mukula n'asi omusajja nga tatera kusituka ng'abanja naye yasituse n'ajja ku zonna emmotoka yagambye ne bwe baatuuse waka n'endala ng'agambye badriver bazibbyewo bazitutte kyengezaako gamba kiri bwe siti President Museveni tuyambe omanyi actually omusajja onze nakisooka omulaba weyagenda nayogera Italy ebikoze bitya nagenda wa Michael be bamumanye nnyo Michael King Michael omusajja oyo Italy ebikoze bitya nanyereza nenga naye omanyi kasanze buli mwaka ngende Italy kangende natuuka mba na Uganda omusajja tumulaba agamba mutuze eno naye omusajja talina kyali abasajja abo bagagawalidde ku pera kakalamu kambabuulire we mulabanga Bannayuganda nga Brian White ne babagamba tuli bakabite mukolamu waliwo omanyi n'omusajja omu agenda n'agamba mwabayimba omanyi temwagala kukola omanyi ffe tutusaana kuba tukola nnyo naye ogenda munoonyerezaako nga vidiyo zakoze Museveni azitaddemu ssente okawuli akantu ako nze tewali buzibu na muyimbi oba Brian White yeeyiya kugaggawala obuzibu banekambabuulire kutuuka pulezidenti kumunnyonnyola nti ssente zagenda okujja zigenda kuyamba Kaye Wisdom
owulira kyeŋŋamba kakati wamala osijjayo n'akuba muzeeyi yene yeeyiya n'agaggawa n'atandika okutujerega nti tetukola nnyo muzeeyi tayimu etuuse wejjeko ebikonwa ebirerya nga bi Brian White tandika goba Brian White goba n'aba bafaanana n'abo benda babafaanana abagamba nti bagenda kuyamba abavubuka beeyamba bokka mukulu Buula weyabadde agenda ayina n'obaka obulala bweyagaye nti mugenda mumwogerera bingi naye temumusuubira kubanga agenda mu byabukulembeze oba kwesimba nedda buli muntu gwababanja wano e Uganda njagala nkubuulire ojja kuba nga yeeyiyangaze mu people power agaye bamusumbwa byabufuzi golowooza lwaki Mike Mukula kyamusumbwa ebyobufuzi taddanga mu opposition mugagga yagaggawala mu 18 bawava mu nobani osegera baaga kakati bano Brian White omubuuza kitaawo yali liddawa nyoka akuzaala ali liddawa eitale tayi uluddawa litali yatuga nze gwoyogera naye nzuuno fa bagende eitale fa batambulirayo luddawa tubuulire nti ku street bweti bane tubeera wano ate tutandika kwogera ku bannayuganda tutandika bali coding agamba nti Brian White simulabangako okujjako simulabangako kaye katusooke tufune Brian White ono kubanga ensonga gy'ayina nayo nkulu tusooke tumufuna dakiika emu yokka oba bwe ndiba nesimbyewo temunondanga nti saagala kummanyira nsi stupid saagala anti tubeeraawo mu kiseera nze sitya muntu yenna oba oli bulogo oba obulogingirawo nze temundeetako temugenda tusibako kanyaaga ffe twabatuma okulemerera okukola mbeere n'obwavu bwammwe mu nnyumba mbusibeko mu bukube esi saa kummanyira nze ne mubeera okwo ne buvuma akali ne kawandiika okuvuma gwe mwemuloza ebigambo lwakuba tubasaasira busaasiri twabamu batupangisanga n'okuvuma ffe bakuvuma ne basi ne ziyimirira nze naye lwakuba munne mutusanze tukuze tukaddiye ano ayoweranga apangisa fanyanina wanyong'onyong'onyong'onyo munyolo temuddamu kummanyira mmwe bannaye olaba envuma y'obwavu omanyi twasigalako President Museveni nga nze n'abasajja abakabi wano kakati abasajja ne bagenda bafukamira omulundi gumu nenga abasajja nga bafukamidde nenga wainange kanzike kakati abaavu abo balaba kakati teriyo mugagga buli omu bamubanja kankubule agga wano waliwo enkoko wezaafa eyo nze omanyi ndi muli wankokoze naye teyavayo gamba naye uli enjogera y'abaavu eyo abwavu naye obukopi osegala ekintu ekyo oyo yeekaza bwekaza sente omuntu yenna kambabuulire bw'avangayo wano e Uganda n'agamba nti no mugagga munoonyereza emyaka 5 oba 10 abadde akola ki oli bw'avaayo nga tasobola kukulaga nti no nali nkola bizinesi weti muveeyo be boolaba abatubbira omusenyi mu nnyanja ne batugaba baakabi nnyo nga tebalina bwakabi kati Brian White enjogera yonna yakikopi nze nkugalinza okukakasa ebyayitale tebiriyo yali akulimba kabati bamupangisanga omuvuma alimba Brian White era waviirayo ekirungi baida we kyeyakola nze nkugambye bamafiya bawano kyebakola bafunanga gwe kakalaamu ne bamanya bagenda kukuula mu 7 biliyoni 5 bwe bakuweeko kale emu we baba bakusaasidde kati bafuna Brian White n'agaggawala ekizibu kyeyakola kwe kufuna omanyi woba otuuse omusajja omu akiyita liverism ng'otuuse tolabangako emmotoka yagenda kugula mmotoka nga 10 kati bwabava munno abagagga alina emmotoka mmeka osobola okusaba mu lujja lwe wava muno nga talina mmotoka zize 10 naye nga yazituusa ka Brian White yagenda kwewola mmotoka zonna buli gyalina yabbanja nze kyenjagala okugamba simuyinaako obuzibu nakubba kuba President Museveni abamubye bangi naye okubba to still on our expense kakati kankubuuze kankubuuze ekisembayo Buula abanja obuwumbi 7 okkiriziganya nakyo banga lyasaasanya sente kati okumanya Brian mwavu yakoze bati ku TV najjawo receipt newuunya n'omusajja oli oba mwavu mutya najjawo receipt ng'akulaga transfer of money naye ng'aziraga dates zaazo omusajja amubanja yakola endagano katugaye ngaokukola endagano mu mwezi gw'ekumi naye nga gwoga wakola transfer mu mwezi gw'ekumi naye nga nze naguze emmotoka naziguza mu mwezi gwa 12 otege kyeŋŋamba Buula sente z'abanja oli yalaze transfer bwati ng'akola transfer bintu birala bikadde yakola transfer mwaka mulala ono emmotoka nga tezinaana kutuuka Uganda omusajja abanja Mike Mukula abanja kakati wisdom kati nga tuvudde ewa Buula olina retweet giragala okola anyway katuba ku baavu otogere ne retweet kubanga abaavu era singa nze nsanze oyo Brian omulaba nagamba nensanga Brian White simanya baani abo nabo n'abazza abo batuuse muntu omu President Museveni gwe yali alonze kamubabuulire wano ekasobola okuyamba abavubuka oba retweet ogu ani Catherine Kusaasira bonna abasigadde baavu beeyiya bweyiya katudde ne ku retweet kaye wiiki eno sula okoze bwoleta eki wiiki eno tufunye essimu ennyingi nnyo nga ziva mu bantu
abantu abategeera nti president agenda sisinkana bamenye agenda sisinkana abayimbi bisomesebwa presidenti kyali bwe okuva omwaka guno gwatandika nze nakasingana president emirundi 7 times omwaka gumu omwaka gumu emirundi 3 nga tuli ku kintu eki mutuuka wali nabaga wisdom tojja kwogera byonna byoleese omuntu omu n'abategerera n'ayogera naye katonda nga wali omulamu nemera ku kintu eki nti president tujja ne twogere abayimbi lwaki abayimbi abo tobayita bo bennyini ne boogera ensonga zaabwe katonda n'ayamba ensonga ffe abamu gye twali tugoba Ragadi nga agigoba ne group ye ne twegatta and we made a group of 6 people mwe muli nze Emma Carlos Ragadi Patrick Mumuza waliwo omukyala amita Molenyes Gome nani taseruwaje olwa trade union ne twegatta ne tupasuingage omwaka mulamba naye nga bwe tugendayo babayita nti ate waliwo abazze wano bave eno simanyi najjeera bagamba nti nedaffe group nga tukwatagana naye nga omanyi Museveni nga wali jjajja w'abantu waliwo abazikula bajja ne bamulimba tuba twakavaayo abakiwatule ne bajja muba mwakavaayo ne wabeerayo abajja nga bamugamba tamuzeeyi okola studio recording studio oba oyambye abayimbi naye kankubuulire taliyo muyimbi ategerekeka atasobola kwerikodingira luyimba febe tugamba president 7 ebintu ekirungi twasembayo waikibendo soft president wa Pawuma yaliwo namugamba bwenti nti kankuwa example Zebule bwayise bwaba yagala okugenda mu tournament mu America agenda ku National Council of Sports nemuyamba temuwa sente emuwa bwibbaluwa okulaba ng'afuna visa ne John Black waba agenda Bulaya ng'omuyimbi bamumma visa n'anoonya wisdom oba Balamu kati kitegeeza kibuzo kibwesti muzeeyi kuggwe ne Balamu ani munene mu maaso ga John Black aba Balamu tekawo structure nti abayimbi nemugamba nakatandi Uganda okawenda beba celebrity wane Uganda nifo kyokuwagira katugaye nga batukwata mu nsawo zaabwe baziwa president yeesimbyewo sente wano wenda byate ba celebrity abagenda mu maaso ga president nga bakuba amavivi kutaka bagala sente kakati kaye litweet ne tugikola nti yita abayimbi abo ne bamanaja baabwe kubanga abayimbi abamu tebabasoba oyite n'abantu ababa ku media obuli akaitanga nti tebabasoba abantu abakola ku media abayimbi batambuliramu ne media ennaku ezo esatu olusooka mujja kwevuma nakose ekigambo mujja kwevuma kubanga yajja kitegeera sirika kubanga oli jjajja abaana balinye ku mmeezi obatunire bwoti era nze manya ajja kigumiikiriza obasuzaawo ng'obadde obuugi nnyama biki byonna ebaagala okulya abeerawo kwegamba baveewo nga no problem kubanga balina obuko ono ye wolokoso mu weekend taxi